President Museveni alangilidde Olutalo kakuzi ku masomero ga gavumenti n'ago agalimu enkola ya bonna basome agakyajja ebisale ku bayizi nti kyabulabe nnyo kissa ebyenjigiriza era mu mbeera abayizi bangi bazze bawanduka mu masomero. Mwami Museveni agambye nti mu bitundu bya West Nile ebisinga yonna gy'ayise ng'awenja akalulu akizudde nti abaana bangi bawanduse mu masomero lwa bisale so nga yateekawo okusoma okw'obwereere. Omukulu asinzidde mu kibuga Arua mu maka g'obwa pulezidenti ag'omu kitundu ekya West Nile mu kwogerako ne bannamawulire ne yeewera okukangavvula amasomero agakyasaba abazadde ssente. Agambye nti ekiruubirirwa kye kwe kutuusa Uganda mu luse lw'amawanga gannaggwano mu byenfuna kyokka nti kino okukituukako Uganda erina okubeera n'abayivu bangi. One of the principles we were discussing is the one you who started studying free, then these people started bringing money back. Of course, I have never agreed with them, but also I have never fought them. At one time, we even passed a law making it illegal to charge money. It was a law passed by Parliament on my request, but it was not implemented because at that time we had so many problems. The war with Sudan, coin, so many things. So sometimes because of so many things, it may go slow on some of the other areas. But also to give people time to see their mistake. So that's why I started these skilling hubs. The skilling hubs I started is a resistance, a serious one. So when I see people playing games, I say, how do I resist? Either peacefully or violently. President era asabye bannayuganda okwenyigira mu mirimu egireeta ssente beesule mu byenfuna n'akubiriza abantu ba West Nile amaanyi bagateeke ku bintu ebibawa ssente kubanga obutale n'enguudo ezituuka gye babitunda azizimbye. Awakening by the population to know where wealth comes from. And this is the message of the NIM of wealth creation. Once they pick that, whether West Nile is a region or not a region, the homes will be moving. When we are talking, like for instance, talk about the airfield. Yes, we should do the airfield. Like for instance, the road from Nebi to Goli to Zomba, here the road is not good. So what do we do now? Do we start with that road or do we leave it and do the airport? Because the road means agriculture. It's not that the airport is not important, but if you don't have enough money to do all, what do you do? Nga yanukula ebimu ku bibadde bimusabibwa yonna gy'ayitidde mu kitundu ekya West Nile omuli okubazimbira amalwaliro okukakolera enguudo ekisabo ekyennyonyi mu Arua okuteekebwa ku mutindo gw'ensi yonna n'ebirala omukulu yeeyamye okubikola. One of the principles we were discussing is the one they called variable geometry, whereby in case all the other members are not ready, those who are ready move forward. So this is what we are going to discuss in the new. There is election in Tanzania, Samia, there is elections here. After that, we shall have to meet. We have already been meeting, but we shall meet again. And the issue of federation is for the future of you people. Me, I will be in heaven by that time, but you people to deal with the economy, business. Because if people don't have a market, how will they produce? If you look at Latin America has got a lot of natural resources, even more than the USA. But President Museveni wakuddamu okuwenja akalulu ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi abiri bw'anaaba amaliriza ekitundu kya West Nile ne disitulikiti ya Adjumani ne Moyo nga kati zesigaddeyo mu kitundu ekyo ekya West Nile. Ebyo nga bikyali bityakwatidde ekibiina ky'FDC bendera ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga James Nathan Nadalama Fabi asinzidde Busoga n'akakasa abaayo nti ku bantu bonna 8 abali mu lwokaano yeewuuyo yekka alina ebisaanyizo eby'okukyusa obulamu bwa bannayuganda bonna ate n'ekifaananyi ky'eggwanga lino ne kirongooka mu maaso g'ensi. Nandalama Fabi n'abyogeredde mu disitulikiti Namayingo ne Bugiri mu Busoga gy'asibye leero ng'aperereza abaayo bamwesige bamulonde ku bukulembeze bw'eggwanga nti ali bbulule mu ddubi ly'obwavu mwe litubidde kaakano. Mu bantu bonna abeesimbyewo abasoma byenfuna ngenze yasoma byebuwevu ngenze yasoma abantu babona buli lunaku n'ebyemisolo ebimanyi bulungi wakawa gavumenti eninda amagezi gano Tanzania, Kenya, India, Ghana n'edindi yatwala amagezi gaife embeera ennungi naye bano baffe baloba nende omupa omukiza mwende ndebikoleko bababa embeera tulina sente eningi mu Uganda naye enkozesa niki nembe. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekyo kya HFDC Boniface Toterebuka Bamwenda abeena bakakasizza nti Nandalama Fabi bamwesige tebajja kwejjusa.
Mandela Mafabi is a prepared leader. He has been in public life for the last 37 years. So really 37 years of experience as a Ugandan leader, as an international concern. Abalala abayisimbyewo okuba pulezidenti abasinga obungi olwaleero basazeewo okuluwummula. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Alhaji Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu awabudde abavubuka n'abayizi abasoma okwewalira ddala okukozesebwa bannabyabufuzi naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi ebikutte wansi ne waggulu. Omulangira Nakibinge agambye nti mu kiseera kino eky'ebyokulonda alabye abavubuka bangi abakozesebwa mu byobufuzi abamu ne batuuka n'okusosolagana mu mawanga eddiini n'endowooza z'ebyobufuzi kyokka bannabyabufuzi ababakoonaganya bino olugwa nga babalikaawo ttayo. Okwogera bino mbuga abadde ku mukolo ogw'okwaniriza abayizi abajjase ku ssettendekero wa Islamic University in Uganda IUIU mu lusomo olw'omwaka 2025 ku kitebe eky'ettabi lya yunivasite eyo ery'ekibuli mu Kampala. Bannayuganda bonna okutwalira awamu kubyenyigiramu naye okusinga ddala okukuuma empisa, okukuuma obuntu bulamu, okwewala ebigambo byonna ebiyinza okuleeta okusosola mu mawanga mu madiini n'okuleetawo engeri etali ya butebenkevu. Bino ebyobufuzi bijja ne bigenda. Guno omwezi gwe tulimu ndooza wabulayo emyezi 2 omwaka guggweko, mu myezi 3 bijja kuba biwedde. Kati ekintu kyonna ekyakiyita mu lujja tekisaana kukuleetera balabe, tekisaana kukuleetera kukyawagana na muganda wo na mulirwanaawo. Kyenyigiremu ng'amateeka bwe galagira era omanye nti kijja kujja kigende. Tujja kusaba abayizi baffe okuba n'empisa si mu byabufuzi byokka naye mu byobulamu bwa. Omulangira Mbuga era abuliridde abayizi abeegasse ku IUIU okwolesa empisa okugondera amateeka ga yunivasite n'okugumira ebibasoomooza bamaleko emisomo gyabwe. Alinga matendekero malala alina amateeka agamufuga era ge basaana tuukirizaako. Mu kiseera kyekimu njozaayoza nnyo obukulembeze ssettendekero ono olw'omutindo omulungi gwe basobodde okukuuma emyaka n'ebisiibo. Irimu ku matendekero amalungi ennyo ge tulina mu ggwanga agakuuma empisa ez'ensi, ez'eddiini n'omutindo ogwa waggulu. Asabye abaddukanya IUIU bongera amaanyi mu kulaakulanya ssettendekero oyo n'asanyukira nnyo eky'okuggulawo amatabi ag'enjawulo nga kati ssettendekero yaweza 5 okwetooloola eggwanga. Rekita wa IUIU Dr. Ismail Simbwa gy'agenda yeebazizza abazadde ababeesiza ebbanga lyonna ne babawa abayizi era kitegeezeddwa nti omwaka guno abayizi beeyongeddeko ebitundu 10 ku buli 100. Yankizo kubanga tetukoma kubasomesa misomo gyabwe naye tubayigiriza empisa, tubatendeka okumanyagana n'okukolaganira awamu n'okugenda mu bantu aba bulijjo ne bakola kye tuyitako curricular activities okukola nga ddaawa mu masomero oba okukolagana okugenda ne bakola ng'ebya medical campaign. Omuloodi meya wa Kampala Alangilidde Lukwago asinzidde n'akulabyo n'asaba bannaddiini basabire eggwanga okuyita mu kiseera ekyakalulu ne yeebaza nnyo Eklezia okuteekawo enteekateeka ezitumbula obulamu bw'abantu. Nga nze muloodi w'ekibuga Kampala mubaka w'osipiita emyaka 25 nga ndi muloodi w'ekibuga Kampala. Our Lady of Fatima n'akulabya emyaka 5 kati 5 mugumu nga nze muloodi w'ekibuga Kampala. Eggwanga lyo tulisabire liyite mu mbeera eno kyenja okusaba kyokka kubanga muhomeri bakyogeddeko. Eggwanga tulisabire tuyite mu mbeera eno akalulu kaleme kakuba nga si kuttingana si kugwangana malaka tulabe nga tusobola okukayitamu nga ka mirembe. Omubaka wa Lubaga North Beka Kawalya eyo gyasinzidde naye n'asaba akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Naye era nembategeeza nti mu mbeera gye tugendamu twetaaga essaala, twetaaga otugambira ku Mwami Museveni ekulanye n'engeri gy'asibyemu abaana b'eggwanga n'abantu abalala bonna, n'ekirala nti akalulu bakategese bakkirize kabeere free and fair era ffe batulekere ekisaawe. Godfrey Sejjuuko Ssaabakristo w'ekigo kya Our Lady of Fatima ennakulabye ategeezesa nti wakati mu kujaguza emyaka 51 bingi ebituukiddwako era bateesiteese bingi ebyokulaakulanya ekigo. Ku mukolo ogwo emigogo gy'abagole 2 gigattiddwa okubadde aheereza Ronald ne Katusime Julian saako Johnson Fred ne Pascaline. Obudde bugayigayi mu Amerika okwekalakasa kula amalungi kutandise okwetoola ensi ennene ng'abeekalakasi bafumirira n'okwekokkola obukulembeze bwa muzeeyi Donald Trump bwe bagamba nti abafuukidde olukokkobe era eggwanga kati alifuugisa mukono gwa kyuma.
Abeekalakasa bano bakunze abantu bungi ddala bategese okuteeka kazita akamanyi ku gavumenti ya Trump ng'okwekalakasa kwa kuyindira mu bibuga 2500 kusookedde mu kibuga eky'enkizo ekya New York kwa kweyongerayo mu bibuga ebirala nga Washington DC, Atlanta, Los Angeles n'awalala. Abeekalakasi batambula n'omulamu okuvumirira Muzeeyi Trump bwe bagamba nti ayagala kwefuula kabaka nti era asusse okujolonga demokrasiya wa Amerika ensi yonna gwe yayanira ng'ate Amerika nti tebankona mufuzi wa nsikirano. Wabula abawagizi ba Trump banyiivu olwakino ekigenda mu maaso bagamba nti abategese okwekalakasa okwo balabe ba Amerika tebajagaliza. Bagavana ab'amasaza nga bannakibiina kya Republican Party bo bategese amagye era bagatadde ku bunkenke okwaŋŋanga embeera singa kiba kyetaagisa. Okwekalakasa okw'engeri eno era kutegekeddwa mu bungi ddala mu bibuga bya Bulaaya ng'ekibuga Berlin ekya German, Madrid ekya Spain, Roma mu Italy okwolesa obumu bwabwe n'Abamerika. Bannaffe